guno Uganda at large nga bulijjo mu mikwesese bwe tutyo tulina omugenyi atukyalidde era nga obutakulwisa lwaki omugenyi ono akyadde. Waliwo emboozi lumu gye nawanikayo ku mukutu guno ogwa Uganda at large era yali ekwata ebyali bigikwatako kwali kukyala kwa Putin mu America bwe bali mu Alaska ne Trump. Naye before Trump akatambi nakafuna ku mutimbagano nga kalaga mu ddoboozi lya Trump era nga bwogenda okukawulira nti ebirala byonna bajja bikugamba bakugambe ku bya Ukraine n'ebirala ku lutalo oluli mu Ukraine, naye waliwo bye batagenda kukugamba. Trump yali ayogera mu katambi ako era nga atutegeeza nti waliwo gold coin, nti Putin ali interested mu gold coin eyo era yali ayogera ku global reset era nga bwogenda okuwulira mu katambi omukulu ono agenda bitunnyonnyola byonna. Kakati ebyo nga amaze okubiwanikayo abantu batandika mu comment section okubeera nga abamu bawakana bagamba nti AI era mu abo abaali bawakana bakayana omwami ono yalimu nga ye agamba nti bituufu era nga agamba alina obukakafu ku nsonga eyo. Kati nze bwentyo ne mufuna mu ngeri ku email yali acommunicatingiddeko mu comment section ky'omukisa omulungi ne mufuna kati ng'alina okujja otunnyonnyola kubanga ebintu ebikwatagana ku byenfuna oba n'ebintu ebimu kubaawo kubanga mu kiseera kiri nga ebya crypto naakabiwulira tulira ku bitcoin ebiseera ebyo era nze nagamba nti scam sijja kulimba era neŋŋaanira ddala naye byalimu obubbi era situba baali enzibye kubanga bakuŋŋaanyanga abantu ne babajjako ssente mbu be babaterekera koyini zaabwe ku waleti zaabwe era abantu bangi baafiirwa ssente bemmanyi kinsuubira okubanga nange baali badde bakola ki banzibiramu. Naye nti abantu abagula bitcoin mu butuufu bwayo essaawa eno balina ssente bwe baba nga baazikuuma kuba kati erimu ssente nnyingi. Kakati ekintu ekyo ne kiba nti mu kiseera kyali scam, mu kiseera kiri yali scam era nga mutuufu mulimu ne bascammers ababba abantu. Kati ne ku guno omulundi waliwo ebintu bingi byo bye tuwulira yeemu tuwulira gold coin kati mbaali awo nengwa katambi ako aka Trump mu kukazanya abantu ne bagamba nti scam nti akantu yambyako AI kugamba nti bakozesa amagezi ag'ekikugu ne bagattagatta ne bakozesa ekifaananyi kya Trump n'eddoboozi lye okufulumya ebigambo ebyo n'ebyali tebiva mu ye kye baali bategeeza. Kati nga tunaa kubeera nga tukuzanyira akatambi ako n'omwami eno tunnyonnyola ky'oba omanya nti eno si financial advice era tetuwa magezi muntu nti nno kola bwoti oba bwoti wabula engeri kiri nti munnange tuli mu mulembe gwa digital transformation whereby nti bascammers bangi ebintu bingi nyo information yefulowinga buli kaseera katwagala okumanya ekituufu kyeki ono ya mwetegefu okubeera nga atukakasa nti eyo si AI atunnyonnyolereko n'ebirala kubanga abadde n'ebirala bingi byannyinnyonnyola oba oli awo byenjagala abantu bamanye kati basengejje okusinziira ku kikyagenda okunywa. Kasooka tweyanjulire oluvannyuma tugende mu katambi butereevu ako aka Trump. Weewaawo omuwuliriza wa Uganda at large kulamusizza nnyo. Mpozzi nze mugwanya John Bosco nebaza omwami ono ankyazizza olwaleero olw'ensonga nti eyo mbuweereza nange bwenkola naddala mu nsonga za digital transformation ate ngoberera ensonga endala nga era munnayuganda omulala yenna nti mu ludda olw'amawulire oba oli awo naddala ebyobufuzi nze omu ku bagoberezi ba channel eno naye bwe nali nga ndi awo nendaba omwami ono nga ataddeyo story etuukira ddala mu ebyo byemmanyi naye nga comments ezigigoberera ndaba nga zirimu bingi oba oli awo byensobola okuwabula ng'omuntu omu mu mbeera ey'obwasseruganda kubanga
tetuli bawabuzi mu byanfuna wabula tuli bannayuganda abalumirirwa era abanoonya omukisa okuba obulungi. Natandika okukomentinga okutuusa vidiyo lwe yaggyibwayo, naye nali ndi awo omwami ono nannoonyaako nangamba nakulabye mu comment section, njagala ombulire ku nsonga eno n'eno, ate n'abawuliriza bange baagala okumanya okusinza ku comments ze nalabye ebintu bino ddala gye biri tebiriiyo, gesala kyeki. Vidiyo eno ya AI ya ddala y'abaffe byeyogerako byo bye biki? Bye bigere bino ssebo ebyandeese, era nja kukkiriza oba nja kukusaba ng'enteekateeka bwe wagikulemberamu gomanyi comment nabameka bw'oyagala okutuusaako obubaka era otya, wabula kasaba manya nti tuli bannayuganda aba bulijjo abalumirirwa so si abawabuzi mu byenfuna. Buli omu n'atandikira okwo ku information gye tunaaba tugabanye okukola okunoonyereza okusingawo ku mutendero gwa kinoomu. Alright, webale nnyo. Kakati nga bwe nkutegeeza nti akati emboozi nali nagiwanulayo nze nagijjayo nagideriitinga olw'ensonga nti nalabanga abantu abamu bagamba ate nga nze nange nali neewuunya bwewuunya nti Trump lwaki bino birala tebabyogeddeko boogera bakulembeze ya Ukraine. Kinali neebuuza kyokka fakiti neŋŋamba nti kirabika ebintu bino byanfuna. Naye katusooke ndowooza tuteekeyo vidiyo eyo okusooka kubanga ompadde obutambi nga busatu ndowooza kuba njagala onnyonnyole vidiyo byerimu era otuwe obukakafu otukakase kubanga otukakase nga bw'ogambye nti olina obukakafu kubanga nalabamu ajuwe nga bali mu comment section. Katusooke tulaba akatambi ate tweyongereyo. Fellow Americans and patriots around the globe, you've heard the rumors, you've seen the headlines. On August 15th, I will meet face-to-face with President Vladimir Putin in Alaska, a meeting the whole world will be watching. The media will tell you it's about peace talks. They'll say it's about ending the war in Ukraine. And yes, we will talk about peace. We will talk about stopping the destruction and saving lives. But here's what they won't tell you. Here's what only a few of you know. Behind those closed doors, we will also be talking about the global currency reset, Nizara Gazara gold coin, the very same reset that is already shaking the financial elite to their core. This coin isn't just an American phenomenon, it's a global movement. Putin has been following it closely. And let me tell you, he's not just interested, he's ready. I've seen it in his eyes. He knows that this coin, backed by real gold and protected by Nizara law, is the future of financial freedom. He knows it can free nations from the grip of corrupt banking systems, from endless debt, from manipulated currencies that crush the people, and he wants it for Russia. He wants his nation to be part of this new era, an era where money is real, value is honest, and power is returned to the people. This is what's coming. Global adoption of a currency that can't be printed into oblivion. Nations breaking free from central bank slavery. Ordinary people seeing their debts erased, their assets protected, and their future restored. To my fellow Americans, listen to me closely. While it's still early before this meeting on August 15th, make sure you own your Nizara Gazara coins. Because on January 1st, holders will step into a new reality. If you hold 150 or more coins, you will wake up debt-free, mortgage gone, credit cards zeroed, loans erased. 50 or more coins unlock immediate cash out for Trump Bitcoin, Dogecoin, Trump Silver Coin. Now, this is the moment to secure your future. Do not wait until the rest of the world joins in. By then, it will be too late. On August 15th, we're not just talking peace, we're talking worldwide financial freedom. God bless America. God bless our allies in freedom. And God bless the Nizara Gazara movement. All right. Ebigambo tubiwulidde. Era mbadde njagala otumenyere watali kutwala budde. Ebigambo ebyo mu butuufu bwabyo era otukakase si AI nga bwe mwali mu commentinga ate era otuwa obukakafu obusinga waawo. Olwawo ebigambo ebyo
byali bya mukulembeze Donald Trump owa America nga twolekera oba nga tukunukkiriza ensisinkano eyali egenda okubeerawo kati eyaggwa wakati we n'omukulembeze owa Russia ku nsonga eza peace oba ez'okuzza emirembe naddala ku bitundu ebyo ebya Ukraine, Russia. Naye omukulu yakola olukuŋŋaana lw'abamawulire oba mu luzungu ekiyitibwa press conference mwe yalambikira ensonga ezo era akatambi ako we kafulumira ng'ategeeza Abamerika, banywanyi ba Amerika n'abakkiririza mu ggwanga lya Amerika nti 15 tekwali kusisinkana kwogera ku nsonga za mirembe gyokka, wabula waaliwo ekintu ekyali ekinene ekyali kitambulira mu nsisinkano eyo. Yagenda maaso n'abannyonnyola ensonga eyo ng'akozesa ebigambo bino oba olyawo ebiyinza okuba ebipya mu matu g'omuwuliriza wa Uganda at large. Yakozesa ekigambo nesala gesala. Ekigambo ekyo nesala gesala kivaawa? Nesala mwe mwava ekigambo gesala. Katusooke ne nesala. Nesala kiggwaayo National Economic Security and Reformation or Recovery Act. Ngeri nno ly'etteeka eryayisibwa emyaka egiyitiddewo ddala eggwanga lya Amerika bwe lyali lyagala okuzza ebyenfuna mu mikono egya Amerika. Sitoole eyo mpanvu oba egy'Abamerika. Sitoole eyo mpanvu kubanga leero tosobola gisima ne tumalayo, naye katugezeeko okukwatako Katonda bw'anaaba atukkiriza tunaddanga ne tuttaanya ensonga bwe zitatuuse. Nti tulaba dola ya Amerika ffenna gye twenyumirizaamu era buli omu gye yeegomba okukwatako, naye batono nnyo abakimanyi nti essente eyo ya kabinja oba ya kabiina oba ya kibiina ekimu, so si ya gavumenti ya Amerika. Amerika naye ekozesa nkozese ng'era naffe tugikozesa. So Amerika ebaddenga mu lutalo ebbanga lyonna okwekutula oba okunoonya butya buyinza okufuna financial independence. Nga bwe tulaba nti Uganda erina ssente yaayo, naye bingi by'oyinza naawe okwebuuza nti abange twekubira ssente ezaffe, naye ate lwaki batubanja? Lwaki tuwulira abakulu ab'enjawulo nga bagamba gundi yalinnye mu ssente zaffe, asiize eggwanga ekifaananyi ekibi, tetukyafuna ssente kuva mu kibiina bwe kiti ne bwe kiti, naye ng'ate ffenna tukimanyi nti tulina banka eyeetengeredde eya Bank of Uganda era nga yevunaanyizibwa okukuba ssente abaffe. Lwaki tetukuba zimala? Eyo mpitiddeyo buyitizi ensonga enkulu ebadde nesala nti ly'etteeka eryakolebwa nga ligendereddwamu Amerika yokka, wabula oluvannyuma lw'etteeka eryo okubagibwa ate ne batunuulira engeri Amerika gyeri nti tukkirize tugaane yeetwala amawanga amalala, era okusalawo okuvudde eri weesanga nga either kulina bwe kukwata ku mawanga amalala mu bubi oba mu bulungi, naye nga kisigala nti amawanga gakwatiddwako. Baasalawo ne baggyako ennyukuta eya na eyali etegeeza national ne bateekawo ennyukuta eya G. Olwo ne kifuuka ne kiva mu national ne kifuuka global. Mbumpimpi yabategeeza nti bagenda kwogera ne ku nsonga za global currency reset. Nsuubira omuwuliriza wa Uganda at large takyebuuza global currency reset gye kivudde mu kigambo gesala. Era n'abategeeza nti omukulembeze owa Russia azze agoberera ensonga ezo, era naye yandyagadde okulaba nga yeekwata ku nsimbi eyo, okulaba nga atambuza ebyenfuna eby'eggwanga lye. N'agambye nayo nsonga nkulu
yadde mawulire teyogeddwako, naye nga bwe mumanyi Trump nti ebiseera ebisinga ye musajja eyerekerayo ekintu ekinaamufuula ow'enjawulo, nti yadde temwogedde ayagala aveeyo alage ensi nti kino nze yakikola ki. Mbumpimpi vidiyo eyo bwe bubaka obwagirimu. Ngenda ku nsonga ey'okubiri nti omuwuliriza wa Uganda at large ayagala okumanya ddala vidiyo eyo yaliyo oba yali AI, era bujulizi ki bw'ayinza okufuna okusobola naye okubaako engeri gy'agobereramu n'okweyongera okumanya ensonga eyo. Nakuwadde vidiyo zabadde 3 era vidiyo ezo kuliko vidiyo 2 ezavudde ku mikutu egyesigika oba TV ez'ensi yonna, era nga zongera okwongera message eyo we yakoma okugyongerayo. Era nja kukusaba ojja kuzanya vidiyo eyo abantu basobole okumanya nti ebigambo bino Trump bye yayogera abangi bye bayita AI, ate waliwo TV eyajja neeyongerako obubaka bwe bumu okusobola okuggusa ensonga eyo. So nja kukusaba osooke ozanye vidiyo eyo abawuliriza abo basobole okufuna ekifaananyi n'okumanya nti ekintu kyonna nga kyogeddwako wabaawo obubonero obukigoberera, nti ekyokulabirako kano munansonyi okayisaamu kayinza okuba nga byabufuzi, naye tulabanga ennamba nnyingi mu Uganda osanga nga abasinga tunyigirizibwa. So waliyo n'oludda oba oli awo olutunyigiriza, buli omu nga bw'olaba ebintu singa bwe mbiraba naye ggwe nga bw'obikola ki, waliwo oludda olunyigiriza n'olunyigirizibwa. Kati buli lwe tuwulira ffe abanyigirizibwa ekikwata oba ekituuse ku oyo anyigiriza, twagala okumanya ekiddako. Naye ki ekituwa amakulu okumanya nti wano twabaddemu okweyagaliza kubanga twandyagadde atunyigiriza afune ekintu bwe kiti ne bwe kiti? Weesanga nti oluusi gwe baabise oba gwe baasonzeemu olunwe nti kino nakiri, ate tugenda okulaba oluusi ng'ayogerako eri eggwanga. Ako nkayisizaawo bakategedde mujja kukategeera, naye kitegeeza ne kijjayo kiri kye tubadde twebuuza, ddala omuntu ono bino byamutuuseeko oba nedda? Okay, twegakyotegeeza nti singa babika omuntu breaking news gundi afudde, tulinda ekiddako tulabe. Bwe batayongera kubika oba kutegeka kulaga nteekateeka yakuziika, kitegeeza omuntu oyo teyafudde. Bwekiri. Naye singa bagamba nti enteekateeka y'okuziika okusabira omwego omugenzi ennamirembe, kitegeeza nti muganda wange kaba kaweddemu. Kakati akatambi kano ketugenda okuzannya kano kompadde akokubiri, ke katambi akogamba akava mu source endala TV kye akava ku mukutu ogwa Fox News. Ogwa Fox News. Okay, ti Fox News ate nayo neekola amawulire ng'ekatiza ebigambo bya Trump. Kasooke tukawulirize anti ze muganda wange bampita mpulira byogere nga ngalabi ya nyanzi. Fellow Americans, yesterday, history was written in Alaska. President Donald Trump met with Vladimir Putin. The headlines are telling you this was about peace in Ukraine and diplomatic talks. That is only part of the story. Behind closed doors, the real truth came out. The US dollar, once the strongest currency in the world, is collapsing piece by piece. Banks are tightening, failing, and quietly preparing for what is coming. Entire economies around the world are beginning to crack. But here's the reality you wouldn't hear on CNN or NBC. On January 1st, the collapse becomes official. The old financial system dies. The Nasara Gesara gold coin becomes the foundation of the new economy. And let me warn you, the transition will not be pretty. It will be brutal. Millions of people who are unprepared will lose everything. Countries will face chaos.
families will face ruin. Only the gold and the Nisara Gesara gold coin will be valuable. According to the last reports, after January 1st, each coin will be worth $1.8 million. If you hold more than 150 coins, you wake up on January 1st debt-free. Your mortgage, your loans, your credit cards, gone. If you hold more than 50 coins, you gain instant cash out of Trump Bitcoin, Dogecoin, and Trump Silver Coin. But if you hold nothing, you'll be standing in the middle of a collapsed dollar, collapsed banks, collapsed markets, with no way out. Patriots, you must act now, because the supply is vanishing. Russia is preparing to enter. The elites are hoarding, and only a few thousand coins remain. I urge every American, secure your 150 coins before it is too late. Protect your family, protect your future. Because when January 1st comes, those without coins will be left in the ashes of the old system. The reset is real. The collapse is certain. The question is, will you be ready? All right. Akati omanyi waliwo nga nange nkikiririzaamu nti omuntu waba naakufera akusuubiza ssente nnyingi n'okyamuka. Kakati mu kunoonyereza nze kati ngezaako kusoma ku Nisara Gesara okuzuula Nisara Gesara kyeki. Tulaba currency empya gye bagezaako kukola ki okuleeta mu global reset, era nga bagamba nti abantu bagenda kufiirwa ebintu, abantu bagenda kukola bata, kubanga eno currency empya yagenda okubeera recognized okusinziira ku nga byempulidde awo. Naye nga bannyonnyola bagamba nti tutegedde nti Nisara kyekimu ne Gesara kyekimu, nti bakyusa bukyusa okusinziira ku nnyonnyolayo, era nga eno bagirabanga conspiracy nti yali pulaani eyaleetebwa omuntu omu, naye nti gavumenti ya America tekola ki, tegikakasanga. Kakati ne wabeerawo abantu abagamba, era nga naawe nsuubira okuba nga omanyi bulungi nnyo yemu currency, aba Yemu Foundation nga bababuuza ku Nisara Gesara tebawanga ansa kukakasa nti Nisara Gesara bagimanyi, naye nga okusinziira ku bantu abamu ku mikutu egimu ku Telegram n'ewalala nga bagamba nti eno gundi ebaddengawo ya Nisara Gesara narrative, era nga bagamba nti boogera ku global reset babadde bajja bagyogerako emirundi mingi naye nga tekola ki tebaawo. In fact nga bwe kiri ekyo kifaananyi kyenfuna ekifaananyi nga tuyingira mu 2000 ebintu abantu bye baayogera ti wagenda kubaawo kino, wagenda kubaawo kiri, wagenda kubaawo kiri, naye lwakuba nti twogera ku digital transformation, indeed system ezimu ndaba kugamba weeziri zikozesebwa nga bwe bajja babyogera ebimu, naye kati twogera ku Nisara Gesara ne vidiyo eyo kati tuwadde etuwa obukakafu nti CAI, kiki ddala kyoyogera ku ekyo, kuba kati njagala tuyingizeemu kuba barireetinga Nisara Gesara ku Yemu. Byonna sirinaawo kyennina kyemmanyiiko kiri awo, mbadde njagala otutangaaze ebintu ebyo bikwataganira wa era bukakafu ki bw'olina ku nsonga eyo. Weewaawo ekibuuzo ekyo nja kyanukula ng'omusajja Omuganda nti mu butaliiwo oba tulina enjogera wano waffe mu Buganda nti n'okusirika nawo buba bubaka. Ekyo ne kiyambeko ne baganda baffe naddala b'emitimbagano nti bangi twebuuza lwaki Ssaabasajja Kabaka asirise ku bintu ebimu bye tulaba nga tebitambula bulungi ffe ng'Abaganda, naye olugero olwo tugamba nti n'okusindika nawo buba buki buba bubaka. Waliwo obubaka obutuuka ku muntu singa omuntu gw'osuubira okwogera aba asirise. Ekyokulabirako conspiracy kiri mu Luzungu
katukikyuseemu katini nnyo tukiteeke mu Luganda omuwuliriza wa Uganda tulagirwa n'ategeera. Ekigambo conspiracy kitegeeza ebityebekebwa, ebirowoozebwa nga bwe biwulirwa, kye kigambo conspiracy. Nti tubaddewo ne conspiracies ez'enjawulo. Ffenna tukkiriza nti mobile money yali conspiracy ne kati reality. Ffenna tukkiriza nti ekintu kyoyogeddeko kye wawulyako ekya bitcoin, it was once a conspiracy theory, but it is now real. Kiriwo mbulamu obwaki obwa bulijjo. N'ebintu ebyo byonna ebyogerwako nga conspiracy theory tekitegeeza nti tebiriiwo. Kikyo kye nagambye nti yongera okukola okunoonyereza ku mutendero gwa kinoomu. Bwe tudda ku nsonga gy'oyogeddeko eya YM Foundation, nze ng'omuntu I subscribe ku kitongole ekyo ekya YM Foundation, naye obuuziza nti kigatta kitya ku Gesala ne Sala. Omuntu yenna asobola okunoonyereza, njagala agende ku kibanja ekya www.nesalalo.us, kubanga nakutegeereza nti etteeka eryo lyasibuka mu ggwanga erya United States of America era lyali national, oluvannyuma ne lifuulibwa global. Kye kigambo Gesala. National version ye Nesala, global version ye Gesala. Era ku article eye-10 ojja kulaba nga boogera nti it creates rainbow currency. Rainbow currency ye YM oba yewa everyday money. Mu mbeera eyo YM Foundation oba YM currency yewa everyday money weeyingirira mu nsonga za Gesala ne Sala. Naye lwaki eyitibwa conspiracy era abantu abasinga ne kibaleetera okubuzaabuzibwa nti mu nsi muno tulina abafuga. Munansonyiwa ebyobufuzi nga biyiseemu, kubanga tusobola kwawula politics na economics kubanga bitambulira wamu. Nti mu kaseera kano mu ggwanga erya Uganda wayinza okubaawo ebigenda mu maaso, naye oba oli awo nga tuwulya biki tekibigaana kuvaayo ne birabibwa. Tubadde nga tuwulira abaana bawambibwa, battibwa, tetukiinaako bukakafu okutuusa tutulabako ku ebyo ebyesigika, abaleetebwa makooti n'ebirala, ne tukkiriza nti ekyo kikola ki. N'ekino oba ofunye omukisa ogukimanya tosooka kukidduka. Yongera okunoonya okumanya amazima gakusange nga bwe gakusanga ku mobile money, nga bwe gakusanze ku bitcoin, bannaffe abakola crypto trading mukimanyi. N'ekino kigenda kukusanga wala mu kaseera kano omaze okukiwulira nga kyogerwa omuntu ali official era ali okuddukanya ebigenda maaso mu nsi, ayimiridde mu buli kimu nga Donald Trump. Naye okyebuuza nti eyo conspiracy theory oba kikyentegeeza mu ekyo nti ekiseera kituuse okubanga omanya nti tekyali conspiracy theory wabula kati reality. Era okumanyako si kwa buwaze wabula yensonga lwaki tukugirayo ebyo bisobole okwongera okuzibula amaaso ate otandikireko, kubanga tukkirize digital transformation yaleeta ebintu bingi, nti tulaba ebintu ebigenda digital okuvira ddala mu gavumenti eya wakati. E-receipting zitambula. Bwe twali mu covid president yayogeranga ku electronic money ng'abasinga beewuunya, naye kati bakola ki? Bazimanyi. Tulaba ebitongole nga URA ne bw'otunuulira ku airport byonna bigenze digital.
naye tujjukire nti system kwe tutambulira si yaffe. Oba tukkiriza oba tugaana tulina system kwe tutambulira ate nga si yaffe wano. Kati ekintu kyonna bwe kiba kivudde eri nga tonnakibuusa maaso sooka okola okunoonyereza okusingawo. Kati kinzizaayo wali we tuvudde Rainbow Currency oba YEM oba YEM Foundation yeeyunga etya mu nsonga za Gesala. Eyingiryamu kawaayiro ako akagamba nti era ekiwandiiko ekyo oba etteeka eryo njagala liteereko abantu balirabe basobole okugenda balyenoonyeze, abatasobodde kulyenoonyeza anabawadde ekibanja www.nesala.law.us. Nesala kiri NESARA. Law tetubuukawo yadde akabanga .us ebintu ebyo byonna biri mu nnyukuta ntono. Bajja kufuna etteeka eryo baliyiseemu amaaso balabe gye lyava ne we lituuse. Ate era beetegereze ebiririmu n'ebigenda mu maaso mu kiseera kino naddala ku mukulembeze owa America, kubanga mulimu ebintu bingi. Tusunyeeko kawaayiro ka Rainbow Currency naye mulimu ebintu bingi nnyo okuviira ddala ku bukulembeze, ku byobulamu, ku ntambula z'abantu ebyemulaba nga Donald Trump agezaako okuggyawo obutuuze obadde buweebwa mu ngeri obadde buweebwamu abagwira abayingidde mu ggwanga lya America, ng'abayinkalejinga okudda ewaabwe bakulaakulanyeeyo. Byonna biri mu tteeka eryo. Si bye byokka, n'entalo engeri gye zirina okuyimirizibwamu n'ebyenfuna byonna biri mu tteeka eryo era bigenda mu maaso. Ojja kugenda okulisoma okugyawo income tax, ebyo byonna weebiri ne ku essential products ez'obulamu obwa bulijjo, kubanga abantu babadde banyigirizibwa okugyawo enkola etali ya mateeka etagoberera mateeka. Era kyemuva mulaba nti mu kiseera kino tulaba ebyobufuzi eby'amawanga agamu nga biyuuga bitya nti olaba eggwanga erimu nga likuloosinga okuva mu polisi emu nga liyingira polisi endala, naye mujjukire nti bwe tuba tukuloosinga okuva mu polisi emu okuyingira polisi endala, it is not a walkover nti tuyitawo buki. Awo waliwo bingi ebirina okukolebwa, weesanga ng'oluusi wabaawo ne kibayita entaataaganya. Era nja kusinziira awo nyongereze ku Gesala Nesala. Abawuliriza ba Uganda Tulagi munoonyeeko ekitabo kiri ku mitimbagano n'enkakasa ne mu matundiro gye kiri ekiyitibwa The Sevens Disruption, entaataaganya y'ensi ey'omulundi ogw'omusanvu. Mugenda sangamu ebintu byonna, blockchain, cryptography, bino byonna bye tuyitamu. Muwulye ku sisitimu empya ezigenda okutambuza ensi, gamba nga QFS, Quantum Financial System, ne standards endala omuli ISO 200-22. Eyo nno nga mu mujjudde currencies ezigenda naddala okukola kye bayita cross border payments. Nga maliriza ensonga eyo, golden coins ezoogerebwako ze ziriwa? Golden coins ezoogerebwako teziri specific, naye bwe twogera ku ekyo kye njogeddeko ekiyitibwa Quantum Financial System, wagenda kubeerayo kye bayita gold backed oba backed currencies, nga amawanga gonna gagenda kusobola okukozesa ensimbi zaago naye nga zibaakingiddwa n'ebyobugagga eby'ensi ezo. Nti buli currency yonna eri backed n'ebyobugagga byaki eby'omuttaka oba eby'ensi eyo byerina, kye kigenda okuwa amaanyi essente yaki ye sisitimu empya gye tugendako. So kati ewali gold coins teekawo gold backed
silver backed, oil backed, platinum backed, precious metals backed. Ekintu kyonna oba oil nga bwe tulaba tubadde ne dola ya America eyo gye bali okutegeeza olunyi nti eri mu kukka oba mu kugwa ebadde backed n'amafuta. Kaakati ne currencies zetugendamu zigenda kubeera backed n'ebyobugagga okusinziira ku nsi bweyimiridde. Era kiyambe ssente eyo obutanaabuuka kubanga egenda kuba erina ekigikola ki ekigibaakinga. Kyenjogerako ndowooza ne bannayuganda mu kiraba nti ndi muzaale wa jjo 1992 naye ngenza okuba nga ategeera nga omutwalo era nga bwe muli omutwalo nga gunona ne bannyaffe abatuzaala mu nzija oba mu mpya zaabwe okujja ewaffe okutufumbira. Naye mu kaseera kano omutwalo bwe gutwala ku dduuka tegulina kyekukola ki naawe kennyini oyinza okulowooza oba guyiseemu ne gugwa. Eyo inflation eba kuba nti tetulina bibaakinga sente zaffe. Then wooteeka ne factors endala zetwagambye nti zisobola kwawukana na economy okusinziira okugeza nga engeri ebyenfuna byaffe gye bikwatibwamu, obuli bw'enguzi, gold yena bamusime bamumazeewo kakati abapagera tubaakinga naki. Katonda yatuwa era bingi bye tutannaba kuvumbula ebyo bijja okubaakinga. Yesu okoleke ate wano olinga oba basajja wano kubanga gold wano ewaffe tukoma kutegeera gold deposits naye tetumanyi gold yavaamu oba basajja beetegekera gundi research eyo. Ebintu ebyo biwanvu tusobola kwogerako ebyo ebiri mu mbeera yaffe eya bulijjo. Naye awuliriza kubanga njagala okkirize bwana Uganda at large nti abatuwuliriza batuwuliriza ku mitendera egy'enjawulo. Mulimu awulira kati nga ye ali munda ddala ng'era asobola okumanya n'okusinga ffe bwe tukola ki. Saate waliwo omuntu nga ye ku Uganda at large wamanyidde nti waliyo n'ekintu bwe kiti ne bwe kiti ekitambula mu nsi. Mbumpimpi buli omu akola okunoonyereza ku bintu bino wammanga. Nesala gesala QFS Quantum Financial System, Rainbow Currency oba YEM Foundation oba YEM Your Everyday Money, then ISO 222. ISO owandiika I enene S O 220 200 yeah 200 200 then 22. Ojja kulaba standards ez'enjawulo oyongere okusobola okugoberera financial research eri okujja mu nsi kubanga tukkiriza ne wano mu Uganda nkakasa mwalabyeko ebintu bino wammanga. Twalaba ekyayitibwa Digital Transformation Roadmap bannayuganda batono abaagoberera. Ne tujja tulaba campaign eya Bank of Uganda eyitibwa Better Steady Campaign. Ne tujja tulaba okukyusaganya ebitongole omuli URA, in fact kyatukako ne Mulandizi nga batulaga nti kati enkola za digital bannaye mwe mwerabidde omusolo ogwa e-freeze. Abangi twagukuba ng'era bwe twakuba digital transformation oba digital television. Ne tukuba yes, ne tukuba airtime owa scratch. Naye omugendo oguba guzze tegusobola kuddayo. Ojja gukuba, ojja gwekoonako, ojja guleka kugende mu maaso. Kyova nti ne gavumenti ya wakati naddala kino nja kyebaliza President Yoweri Kaguta Museveni nti
ng'omukulembeze alina by'atasobola kwogera Ng'omufuzi. oba ng'omufuzi ow'eggwanga Uganda alina by'atasobola kukola ki naye waakiri waliwo obubonero obulabibwako akonkogedde naye ate kanzigire munnayuganda ekinyusi kyako nti bw'otunula ku international scene omukulu owawano alina w'asobola okusinziira okugamba nti ensonga zo zibadde zitambula mu ggwanga lye ayogedde ku electronic money ataddewo kampeyini ezo zembabuulidde ebitongole bya gavumenti abitutte digital saati yalabibwako ne musomo oba yakyazaako abakulu aba exchange platform abangi abagobera ebintu bya digital eyitibwa Binance era yayogera ensonga nga ziri very loud and clear ng'ayogera ku nsonga za blockchain era n'alaga nti ye mwetegefu okutambula nazo ebitongole nga IMF, World Bank enkiiko ezo ezibeerawo bwe bayita abakulembeze boogera ku digital transformation era n'alaga nti tutambula kakati gwe munnayuganda kiri gy'oli okunoonyereza wawe weekutte oba okusigala ng'olinda bamale okubikuleetera ku mmeeza yo kakati bino tubyogedde tubiwulidde tuli mu digital transformation tetugenda bugenzi mu digital transformation oba tuli mu digital transformation mwe tuli okusinziira ku bibaddewo byonna naye nze ndi interested nnyo mu gold coin. Trump mu katambi ako agambye nti bw'ofunayo gold coins nga 15 genda kuba amabanja biki byonna obikola ki kubyerabidde ekyo kiri awo nti kitegeeza ayogera ku individual basis ng'omuntu sekinoomu osobola okufunayo coins n'ayogera kati ekyo bwe kibeera awo ne tuddayo ku kiri abagamba nti gesara boogera ku yemu currency nga bagamba your everyday money nga bagamba nti kangambe oba ye continuation oba bwe bukakafuba nesara gesara kakati your everyday money bwe ugenda ku mutimbagano n'oginoonyerezaako ne value bagiwadde dda ye kuba nalabye nga boogera ku $1.24 which is equivalent to like 4,500 shillings wano ewaffe Uganda naye nga ekyo ng'okitadde awo kiba kitegeeza nti wano Uganda era siri mu kunoonyereza era naawe nkubuuziza n'oŋŋamba nti kituufu yeemu mumugula era abantu bamugula kitegeeza nti ekintu kibadde mu Uganda nga kitambula olinawo ko abantu b'omanyi wano abanene okuleka eno ku ground kubanga nze nkyalemedde ku kiri ekya scam ekya scam nti olinawo kwegamba sigambye nti menya gundi oba gundi naye kale kwegamba oyinza tusigira ekifaananyi nti ekiraga nti kino tekiri mabega wa curtains naye waliwo abantu actively wano Uganda abakigenzeemu okuleka abantu bokugeza okuguzi basimanyi abantu engeri gye bagulamu yeemu n'engeri gye musitowaringamu oba kitegeera kubanga nze kinategedde nti system bazikyuse basukka ne baku B1 ne B2 yem wali B1 katugeze nti obanga aguze ekibondo ky'ensenene V1 yo okay anti nange ngezaako muganda wa toseka naye era ntambulira wamu ngezaako kakati V1 nga bagamba nti obanga aguze ogula yemu emu obanga aguze ekibondo ky'ensenene eri gye zigwa katugeze Masaka gwe nga wakifunye wekiri n'okizingiza cyu kakati V2 kitegeeza nti ekibondo ky'ensenene kimaze okujja mu katale oba kati batuuse ekibuye batuuseewa katampeko ne batandika okwawula yawulamu nti ekikotiya oli kye yaguze omutwalo wano tampeka jagiguza ye mutwalo kitegeeza nti kakati value ya yem bagije ku nkole ya V1 ne bagenda ku V2 kati nga how did I get to know nga waliwo abantu abalabula bannaabwe nti wemba mbala yem ate temubabalira ku nkole ya V1 gye mbadde mpita B1 temubabalira ku V1 mubalire ku V2 naye nga ndaba sente ziboogera nnyingi oba kitegeera so nga ate ndaba
kitegeeza ye asobola okugulibwa n'omuntu yenna. Ekisa ekyo kivaawa? Ani akoze ekisa ekyo mu nsi yonna okuba nti abantu agenda bagonomalako omusimbi ogwo? Ate wano Uganda kiri mu bano bankusere nti waliwo abagezaako okukuba bannaabwe nga bannayuganda bubamanyi naawe okuyiya bannaabwe, oba waliwo secret plan oba nti ne gavumenti ekimanyiko nga bwe nti General Museveni abimanyiko ebintu ebyo okusinziira ku ngeri gy'abadde gy'ayogera. Gavumenti ya Uganda nayo ekitegeeza nti waliwo plan esekiwaninga ku coins ezo okusinziira ku byobwaga bye tulina, kuba ye gold bamumalawo bamusima bakata amafuta nabo bagaba bali mukola ki oba tunaateekayo ki tetumanyi. Naye oba ku mabanja ge batubanja ndowooza kubanga batubanja tulina ebizibu bingi nnyo wano Uganda. Njagala okubuli gwanga bali banja sente nnyingi kyokka n'ebibugaga ebibala tumanyi bikola ki kani nsuubira okuba nti enkola esinga abantu ffe ez'otuyambako eno by the way okusobola oba oli awo okuvakaminga ebintu ebimu bannayuganda bakati bwe tuli eggwanga bali banja nti n'omwana wo bamubanja n'omuzukulu bamubanja nti ndaba singa ekyo kiba kituufu nga bw'okinnyonnyola olwo kinaataasa munnayuganda owa wansi. Naye ekituufu kya byonna nti ng'abantu abalala bagula your everyday money era nga bwe mbibulira ku mutimbagano mu kunoonyereza nti kati ye mwavudde ku V1 agenze ku V2 bamuwadde ne value kati balaze n'engeri gy'osobola omutransformingamu nti ezifuuka essente z'osobola okubeera nga ofuna ku mobile money yo. Oba kitegeera nti kati ndaba bagenda buli kaseera bakola ki balaga nti bigenda bikola ki kifuuka reality. Oba byenjogera byennyonnyodde bye bituufu simanyi, naye gw'olinawo nti enkola gy'omanyi nti ddala mu butuufu gavumenti otuuka kati gavumenti ya Uganda, Bank of Uganda gye tuba twogerako awo nti ekintu kino ddala eraze obubonero obuyinza okulagawo nti ddala bakirimu nabo bakimanyi, kuba twagala kutegeera sikaamu si sikaamu. Weewaawo siri mwogezi wa gavumenti kyekisooka. Ekyokubiri nsobola okusinziira ku ebyo bye nnali ndabye oba bye nalabako myaka mitono nnyo emabega. Omu ku batandisi era abazze batembeeta ensonga eyo okwetoloola ensi yonna si Africa yokka, omwami ayitibwa Dan Setgast yakyala mu ggwanga erya Uganda n'atuula ne eyali governor wa Bank of Uganda the late Emmanuel Tumusime Mutebire ne boogera ku nsonga ezo. Era bangi abalina ensimbi ezo naye nga bonna bali ku mutendero gwa kinoomu. Ng'era ebintu ebirala bwe bizze bibeerawo okugeza obuuzizza ku nsonga abagula ate ne baba namungi ate V1 ng'era omukisa omulala gwonna abakeera be basinga okugufunamu. Eriyo abantu abategeera ensonga zino mu biseera ebiyiseeko ne bakuŋŋaanya era ne baweebwa buweebwa nga bajjajjaffe bwe baagaba ettaka. Bwe baagaba ensangi zino bw'oyagala okugulawo obuwanana naye ng'oli yafunawo buki. Kati waliwo abantu abaafuna just mu kifo nga babeebaza okwetaba n'okutegeera enteekateeka eyo nga bw'owulira nti kati waliwo ebirabwako ebiri mu digito naye era olaba nga kizibu nnyo omuntu okukkiriza nti waliwo ekintu bwe kino bwe kiti. Kati bali bakkiriza nga n'obubonero buno tebunnakola ki bwe batyo ne baweebwa buwa era be baafuna mu nsimbi ezo baali bantu abasinziira ku intaneti okukkiriza mu nteekateeka eyo baali basoba mu 1,300 okwetooloola ensi yonna. Omwono nga mwe mwaba abayitibwa ba unicorn founding members. Naye wali we tuvudde nti gavumenti emanyi. Nze nga nze sisobola kuwa ansa yankomeredde naye okusinziira ku byemmanyi ne byendabye eteeka okuba nga emanyi olw'ensonga yali etuukiriddwako abakulu abo. Ekirala tosobola kusinga gavumenti kufuna mawulire erina intelligence ey'ekika ekyawaggulu
ate nga mu Uganda mulimu abantu, si mu Uganda mwokka wabula ne mu nsi endala, abatambudde n'ekitongole ekyo okumala ekiseera era bakuza ne anniversary nga ne mu kiseera kino egenda kubeera mu sayidi eza Hoima Oiresite we bagenda okuba nga bajaguza ekitongole ekyaleeta essente ezo. Waliwo ebintu bisatu ku nsonga eyo. Waliwo ekitongole ekitibwa Safe Zone. Safe Zone kye kitwala ebitongole bino omuli n'ekyo ekitwala ssente eza YEM ekitibwa YEM Foundation. Mulimu ebitongole bingi ddala ebiri ku mutendera ogw'ensi yonna kubanga tulinamu n'ekitongole ekikola kye bayita KYC ku mutendera oguli international ekitibwa Safe Ident. Omuntu asobola okukikeberako ng'afunye obudde bwe ku mitimbagano oba ku bibanja ebyenjawulo. So sente ezo ekitongole kyazireeta kya Unicorn Network nga operation company tukikuliza anniversary mu ggwanga Uganda. Tukuza anniversary era ey'omulundi guno ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'e11 buli mwaka ey'omulundi guno eri Hoima Oiresite. Eyo nga nkomekereza ensonga eyo nti sente ezo ddala sikaamu si sikaamu. Esente ezo si sikaamu. Okusinziira ku kumanya kwange naawe okkirizibwa okukola research eyiyo. Si sikaamu kubanga zitambula ziva mu kifo ne zigenda mu kifo ekirala, zirina omuwendo, zirina abazikkiririzaamu kubanga sente eyo n'okubeera sente erina okuba n'abantu abagikkiririzaamu. Nze omu ku bo. Kitegeeza sente eyo si sikaamu ate tulabye bingi ebizze ne bigenda n'esigalawo. Ebyo by'owulira byoyogeddeko V2 V1 olwo olugendo abazze batambula nalwo bye bayinza okumanya. Naye YEM Foundation oba YEM ewa Everyday Money ebaddewo era abazze batambula nayo ebadde ku blockchain eri private. Kakati kwe yavudde n'egenda ku blockchain eri public. Wesobola okulabibwa ensi yonna ku butya bwetambuza emirimu gyayo. Tekoma okwo etambulira mu mateeka ag'ensi zonna era teri asobola kubeera nayo nga tagoberedde mateeka ga nsi ye okuviira ddala kukola KYC era yeteekateeka bulungi okutuuka ku ssa nti yakuwa n'omusolo buli gavumenti. So yeteeseteese ekyenkanidde awo. Komekkereza nga nkugamba nti okusinziira ku kumanya kwange ng'ate saagala osinziire ku kumanya kwange, njagala kukubeerera entandikwa okukola okunoonyereza okusembayo. Osobola okugenda ku kibanja ekiyitibwa YEM.Foundation ekyakiyitibwa Truth About YEM kubanga yeewandiisiza n'ebitongole ebinene bye tutya gamba nga UN, UIA, Union of International Association. Era nja kuwa gundi eyo nayo gitereyo abawuliriza video mbumpimpi ensonga za sente ezo. Nandisabye okujjako nga waliyo akatalekeka naye twandibadde tuziwumbawumba. Awange bagamba nti asaba aweebwa lwaki mumpaayo ku YEM. Mumpaayo ku YEM waba omanya leeti kitegeeza nti bagati obutaba tekugisako musango naye kale nange obutamanya tekiŋŋaanyisa kufuna kufuna ku YEM. Naye kale kale ekyo kiri awo naye kyenjize mu bino ebintu zijjukira lumu Bank of Uganda nga boogera ku cryptocurrencies baatekawo ne warning nga bagamba bo tebatongozanga nkola eyo
nti ebintu ebyo bibaddengawo bwe twogera ku stock market kitegeeza nti bibaddengawo kubanga zinatwe obbulira nga ndi mwana muto oba kitegeera kakati gavumenti mu kubyegaana mu kusooka naye ate nga still obujulizi bwe buli nti abantu babikola ne bafuna ssente abatabimanyi tebabimanyi kuba byetaaga okusoma n'obitegeera bulungi nnyo n'omanya engeri gy'okola kino ofuna strategies z'okuba n'osalawo nti nze nkola bwe nti oba nkola bwe nti teweewola ssente tokola kiwabula skill ye kufunyisa ssente ne bw'otandika ne $10 osobola okudevelopinga ssente eza ddala. Mbadde nsaba ensonga eyo ngiruŋŋamye bwe nti munnayuganda alaba Uganda at large ekyamazima ebintu byonna bisooka mu nsi ey'omwoyo ne biryoka bijja mu nsi ey'omubiri era ekyo nja kubasaba mukikkiriza nti saawa eno oyinza okuba towuliranga ku blockchain towuliranga ku Binance towuliranga ku Bitcoin naye njagala okkirize nti gyebiri era bikola naye ekikulu mu byo bwe butamanya nti abantu bangi abagula Bitcoin naye nga nekyebagula tebakimanyi Bitcoin si yeyabba abantu bakozesa obutamanya awe scam wejjiramu kitegeeza ne your everyday money oba yen bw'oba nga tomanyi era bajja kukola ki tekitegeeza nti ye mutaliiyo ekyokulabirako ng'omuntu yenna afunye omukisa n'olya message eno ku Uganda at large beerawo ng'omanyi bino wammanga nti digital currency cryptocurrency n'ensonga zonna ezikwatagana n'ensimbi enneekusifu oba eza digital nga tonnaba kuzifuna osooka kufuna weziteeka wallet ekyokulabirako kya banka ne mobile money tosobola kuvaayo n'ogenda mu banka n'ogamba nti eno keeri banka sijja kumenya linnya essente zange ez'emitwalo 5 bazinterekere era kye basooka okubuuza tuseke ku account ki tosobola kugenda ku mobile money n'ogamba nti sente zino bazinteere ku ssimu era bakubuuza account number n'owayi namba y'essimu ne digital currencies oba cryptocurrencies bwe ziri nti singa tomanye nti osooka kufuna weziteeka ne mu kituufu bagenda kukubbiramu ng'era bw'olaba nti kati saawa eno abantu bakyafuna message ku bbanga lye tumaze ne mobile money bakyafuna message oli namusindikira message nti ofunye emitwalo 99 dduka nnyo ogende wali bazinteereko banteereko 8 gwe oggyeko ekyenda ekyo mu 9 era olina dduka ki kubanga tamanyi ssente bwe zeeyisa mu nkola ya mobile money zize ku akawunti yange yes manya ntya what are basics z'olina okusinziirako ogambe nti ddala ssente zino zize oba tezikoze ki kati neeno bwe kiri ti ebintu ebisinga bye muwulira mu nkola eza digito bya ddala naye obutamanyaabwo ono amanyi bw'akozesa nti gwe watwala ssente njogera ku abo abaateeka ssente mu Bitcoin naye nga bo bagamba tebyaliyo watwala ssente n'ojja mu woofiisi n'otulako mu katebe ne bakusuubamu n'osasula ne bakuwa risiiti n'otambula n'okola ki naye nga bakuwadde ekintu kye bayita Bitcoin ekiterekebwa ku wallet eya digito gwe wakitwalira ku risiiti kitegeeza tewafuna Bitcoin wafuna risiiti waguliriza bali naye waliwo eyakwata n'afuna wallet n'amanya nti Bitcoin etula ku wallet bweti era n'agiggulawo ne bamuguza Bitcoin ze n'agenda okuvaawo ng'akasiza nti Bitcoin ze banguziza zizino zituddeko oyo tali ku mutendera gwe gumu naawe akaaba nti byali byakiyaayo then bwe tudda ku saidi ya gavumenti teyasobola kwogera ku bintu ebyo mu mbeera ennungi yabikuba bukubi naye bannange njagala tukkirize nti oba twawule kye bayita policy maker gavumenti parliament na biki ba policy maker bavaayo okukola policy ku kintu ekimaze okumanifestinga bo tebavumbula
bakakasa bivumbuddwa. Gavumenti tevumbulangako mobile money, tevumbulangako bank, naye yajja nejejulatinga bank oluvannyuma lw'okulaba nti waliwo abakozesa bank. Nakati wetwogerera waliwo ali mu kukola ssente ku Binance, waliwo ali mu kukola ssente ku platforms nga Mexi, ku platforms nyingi tosobola na kuzimalayo. Naye mu ggwanga erya Uganda tekikkirizibwa era tekinnayisibwa mu mateeka, naye abaana bakola ssente enkya n'eggulu. Ate mulimu n'abafiirwa, kubanga buli woolaba ebyenfuna wabaawo n'okufiirwa, era bw'oba nga teweetegese kufiirwa then togenda mu byanfuna, sigala mbwavu bo otebenkere. Nga nkomekereza ekintu kino, obwavu lwoya lwa mu nnyindo olwekuula wekka. Jjajjange ne Kemeya Nsubuga yaŋŋambanga ebigambo bino, mwana nga obwavu buluma. Olwo nno twabanga tuli mu mmwanyi nga tukyalina we tuzirima nga tezinnagwa na bbeeyi. N'aŋŋamba mwanange obwavu buluma nnyo ng'oli mu nju wekka kiro ssaawa 8 ng'otandise okulowooza ku fiizi w'abaana, ku landiroodi, ku kapootiko ke bagenda okutwala ke wasinga, lw'omanyi obwavu tebukola ki. N'emisana ng'olimba nno obwavu tebukola ki. Bw'owulira ebigambo bino bifumiitirizeeko nga gw'omuntu omu, noonyereza. Si byankomeredde naye tobirekaawo, kubanga waliwo ekiseera wojja okutuuka nga bwe twagaana omukisa gwa mobile money ng'etunda emigabo. Gw'okimanyi nti yateekamu ssente entono ddala zigenda okuwera 28 ekiro yaba yafunye ssente. Gwe waliwo lw'ogenda n'oteekayo n'osindika n'osasula amazzi n'amasannyalaze, ye waliwo eziteekebwa wali nga zize. Bumpimpi buli muntu yenna ayongere okunoonyereza ku bintu bye twogeddeko, bimubeerere entandikwa okumanya ki ekikola ki. Wabula tujja kuddanga okusinza ku comments n'ebyo, tujja kwongera n'okuprovidinga proof endala, era tujja kwogeranga ate naye ku nsonga endala, kubanga obulamu tebukoma awo, wabula munnayuganda alaba Uganda at large. Ensonga zino tozisuula muguluka, ziwa obudde, noonya okumanya n'okutegeera. Ebyo by'ofunye bye biba bikubeerera omusingi ng'okola okusalawo, either okubyetabamu oba okubireka. Naye ove mu mbeera ya singa nali namanya, wakirimanya otegeere osalewo okutegeera kugaane oba okuleki. Ekirala, gavumenti eya wakati eyina ebigendererwa byayo, simanyi oba nawe byolina. Kale bw'obanga weetunulamu teweesigama nnyo ku gavumenti, nga bw'olwala n'ogenda mu ddwaliro n'olekawo erya gavumenti n'oliyitako, ate n'ogenda mu private n'ovaayo nga bakubanja n'osingayo n'ebibyo. Naye waliwo ensonga eyakuyisiza ku ki. Kati gavumenti ereme kufuukira nsonga, ne TV tennabyogerako. Jjukira ku ebyo tuze tuyitamu nti cryptocurrency myaka 3-2 babadde nga bavuma nvume, naye kakati obulango tubulaba ku TV ne ku radio. Ewali omukka tubula muliro. Bwenti bwenkomekereza. Alright, kakati tweyanziza nnyo era nze mbadde nsaba nti nga bwe kiri nti wano ku Uganda tulaba tulina enkola yaffe, tetwagala kuleka jinjala limu gaseki nga sirivuunule, era nga bwe kiri nti munnange ebintu mu nsi bingi ebigenda mu maaso, kubanga kati na bino yadde byanfuna ne si financial ki advice, naye okumanya tekukola ki, tekuggwayo, wabula kiba kibi oba oli awo ekintu obutakimanya. Kati tandika okubeera ng'okiwulidde okitegeere, kati faayo okukimanya okinoonyerezeeko, kati osalewo ti mumbe oba sikola ki oba sirumba. Tweyanziza nnyo, nsuubira okubeera nti oba oli awo singa okkiriza puroguramu endala oyinza okujja mu by'obufuzi ng'eggwanga bwe litambula, n'ojja n'okyalako wano ne twogera kati ku nsonga endala ez'ebyobufuzi, n'ebyo nabyo bennyini bwabaawo ebipya n'oyongera okubeera ng'okola ki ng'otubangula, kubanga okuva lekiri nti otegedde mikwesese. Nkweyanza nnyo okubeera nti osobodde okuwulira omulanga gwange, kubanga nze nga bwe nkugensaaga kwekajira
gasirivunule bwe nalaba comments nga ndaba abasajja yabika nabo ningamba omusajja ono kandabe era bwe nakufuna bwe tunokkiriza nga emboozi kansooka enjijjeyo tujja giddamu butereevu kati obutambi obwo nga bw'obulabye wabula sisuubira nti akatambi akokusatu tunaafuna obudde obukazanya nga tuli kazanya olulala tujja kukazanya olulala twongereko n'obujulizi obulala kubanga olw'ensonga nti leero ebadde ntandikwa ekyamazima tosobola kumalayo bintu bigazi kwenkana awo bingi bye tuleseeyo okugeza kankooneko ebisoboka ffenna twawulira etteeka eriyitibwa the Guineas Act eryayisibwa president kwe twatandise naye ow'eggwanga erya America etteeka eryo tulirina mu nnyumba nnyingo ku nnyingo na buli kimu ekyogerwako na butya bwe kituukirira ku nsonga ez'enjawulo kakati sebo obudde bugenze time emala bumazi bagamba nti n'alima awagonda ate n'akola ki ekirungi ogenda kudda wano waffe misikesesa nga bwogiraba ekyenja kasankizaako emimone n'emiwogo ogirabye engeri gye tugivuunyulamu gyo gibaawo emiwogo ne gikuumuuka gyo bona ojjo ojja gisanga naye bagenda kuwaayo omuno gw'omuwogo awo ogenda okakase nti abasajja bano mikwese balina emiwogo ejya ddala kale tusinkane ate omulundi oguddako era mu program n'omukulu ono John Bosco Mugwanya lyerinnya John Bosco Mugwanya n'eddala eryongerwako the digital analyst digital analyst ajja tubulira ensonga ezibako digital transformation kubanga nze njagala nnyo okutegeera ate nemmanya oba mu butuufu oba kifu oba kituufu kubanga era omuntu olina okulabuka leka kubeera nga bali be bakubira nti simu ye bagenda gisalako line kolaba otusooka ompe piniyo kati bwe omanyi osobola okumanya nti ababbi gye bali then kitegeeza ate olina okutegeera butya bwe babba abantu kubanga omanyi nti ababbi gye bali abafere naye tomanyi bafere ngeri gye babbamu ki bantu kati kirungi n'omanya ebintu mu butuufu bwabyo ne mu bukyamu bwabyo osobole okukola a well informed decision mu bulamu bw'ensi eno kale weebale nnyo muganda wange tusinkana ate mu programu zaffe eziddako wano ku Uganda Talagi nga bulijjo Mukama Katonda akuume.